Kitalo nnyo eri omuyimbi Nubian ne Bobi Wine okutwaliza awamu okuviibwako omuntu ow'enkizo, omuntu ow'enjawulo mu bulamu bwabwe. Mawulire genkuleetedde olunaku olwaleero si ga ssanyu newankubadde tulinamu ag'essanyu. Omukyala Bobi Itungo Kyagulanyi Ssentamu naye avuddeyo bw'atyo n'abaako obubaka bw'ajjukiza eri abo ba haters abaali babagamba emabegakaawo oba emabegako emyaka egiyise nti kino tebajja kimeekinga okubeerawo ne Kyagulanyi Ssentamu asinzidde mu ggwanga lya Bungereza n'abaako obubaka bw'abaweereza tugenda kubanga nabwo tubufuna. Bobi Wine naye alina obubaka bwa navyo bwenjagala okubanga nkusomerako ate nga mu ngeri y'emu Dr. Retired Kano Kiza Besigye Warren Kifefe agenze maaso n'okubanga alabula mukulu munne amanyiddwa nga Edward Kale Kayihura ngono yaliko Inspector General of Police oluvannyuma lw'okubeera ng'oboolyawo ateebwa oba aweebwa eddembe lye n'aggyibwako emisango gyonna. Ebintu byonna mbirina mukwano gwange nzikiriza nkubuuzeeko nti osiibyeyo otya kansubire nti nno oli bulungi okusinziira mu bitundu by'ensi buli omu gy'asinzira okuba nga awangaalira abali ku mawanga mwebale nnyo mwebalire ddala Qatar, Oman, Jordan, Saudi Arabia, Kuwait mwenna mbaanirizaako abali awo mu America, Bungereza mwenna mbaanirizaako mukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Munzikirize ansooke mpite mu mawulire ag'omukulu amanyiddwa nga Retired Kano Kiza Besigye Warren Kifefe ng'emboozi eno yagyogedde lunaku lwajjo bwe yabaddeeko ng'ayogerako n'olupapula lwa Daily Monitor. Yagenze maaso n'okuba ng'alabula mukulu munne Edward Kale Kayihura nga kinajjukirwa nti kooti y'amagye wali e Makindye yagenze maaso n'okuba ng'emuggyako emisango gyonna egyali gimuteereddwako ne bagamba nti ali free. Kale nno mukulu munne tamulinze n'amugamba nti weegendereze nnyo obutego bwa General Museveni ayinza okuba nga yakutadde naye ng'olina by'ogenda okukola mu maaso. N'amugamba weegendereze okukolera ekibiina kya NRM bw'oba owummudde wummulira ddala bagenda kukuzza mu butego bakuleete batandika okukozesa ensobi endala. Jjukira gy'ovudde n'ezo ensobi zo z'okola bw'oba ng'ofunye omukisa n'ozivaamu zeesonyiire ddala genda okole emirimu gy'emirala. Mwami Museveni mwewalire ddala kubanga yaaliwo okulaba bantu abakyalimu ensa n'agenda maaso n'okuba ng'abattattana. Besigye bibadde ebigambo bingi naye of course nondayo ebyo bye ndaba nga bye by'ensonga. Agambye Kale Kayihura weewummuzeeko koma ku ebyo oba olyawo by'ozookola osobole okuba ng'olongoosa erinnya lyo ensi etandika okuba nga ate ekwenyumirizaamu. Sinakindi osobola okujja ne weegatta ku bannayuganda okulaba nga balwanirira eddembe lyabwe ery'okuggyako mwami Museveni n'okufuna okukyusakyusa obukulembeze mu ngeri eyita mu ssemateeka. Ye Besigye bw'atyo bw'agambye Kayihura. Naye nange kano kankaseewo nganze twalaba jjuuzi abantu bangi bakreditinga General Museveni nti atadde abasibe abasonyiye emisango abasibe abali mu bibiri n'omusobyo. Naye njagala mujjukire teri alumirirwa nga talina kigendererwa. General Museveni yata abasibe 2+ naye mumanyi ebyali ebigendererwa byabyo. Emabega waaliyo okuta Kale Kayihura kuba naye baamusonyiwa emisango nga tewali nsonga eryawo yasimba gye bagenda kuwa bantu nti batadde Kale Kayihura ku lw'ensonga bweti. Ne basalawo bata abasibe nga bwe bazze bakikola nti omwana wa gundi bw'afa ng'abadde mubaka wa paliamenti bayita mwana we ne bagamba gwe tubatuzzaawo. Nga ye bw'ayagala okikola nti aleete muwooza amuddirewo. Kati kino kigenderere mwabali eyabalowooza mbu simanya yatadde abasibe yabadde n'ebibalo bye. Nata Kayihura yatadde bali 2 n'ateerako Kayihura. Waayise olunaku lumu n'amuwummuza mu butongole mu magye.
kale no nange njagala kubanga nkikomyawo njagala kubajjukiza kyabatuteekamu ssente ye Aji Abudungabo mulombi wa dduwa munoonyeeko mukwano gwange ku namba y'essimu gy'olabaawo mu Quran ye Aji Abudungabo musajja mulombi wa dduwa munoonyeeko mukwano gwange mu ngeri y'emu tutambula ne Eyali Holdings Uganda Limited bakabaka mu kuzimba amayumba njagala kuba nga nkutwala butereevu nnyo mukwano gwange mu story ya Babi Itungo Kyagulanyi naye nga gye tusembyayo si nnungi eri Nubian, Bobi Wine, Maziiga, Miranga na Biwoobe. Babi Itungo Kyagulanyi ali munda mu ggwanga lya Bungereza era mu kubeera e Bungereza ali mu kutambula ne firimu ya bbaawe oba ey'omwagalwawe Kyagulanyi Ssentamu emanyiddwa nga Bobi Wine the People's President. Era agamba nti olunaku lwajjo yagambye nti abaawana e London mbalabyeko boolyawo katono ddala. Era bwento nga njolekera interview gye ŋŋendako mukwano gwange wali ku BBC yabala agenda ku BBC naye awo njagadde mpiseewo katono nnyo nkutuuse ku kituufu ki oba olyawo kye njagala okwogerako. Babi Itungo Kyagulanyi olunaku olwaliro agambye nti mu katabo kange oba mu kitabo kyange ekiyitibwa Golden Memories of the Village Bali agamba nawandiikamu nti okufumbirwa omwami wange Kyagulanyi was a big achievement in my life. Mu kitabo kyange kye bayita oba kye natuuma Golden Memories of a Village Bali nawandiikamu nti okufumbirwa mwami Kyagulanyi was a big achievement in my life. Abantu ne baŋŋamba mbu obufumbo bwange si achievement. Na Uganda bannange basebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Eyali Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba amayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Eyali Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Ona abafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jjukira yeffe ba Eyali Holdings Uganda Limited have it all. N'agamba bannange mujja naye family eno banaye mulubya mujja kulwangawo okutegeera. It's now 12 years kati emyaka giri 12 since I wrote that okuva we nawandiika ekitabo ekyo oba we nawandiika ekyo. Simanyi oba mukyampakanya n'abuuza simanyi oba mukyampakanya kati naawe ali eyo simanyi. Obufumbo bwa Babi Kyagulanyi bwe yafuna gwe kikyogamba achievement oba si achievement? Olowooza nti abufunyeemu oba tabufunyeemu? Era akomekereza ng'agamba gwagamba nti eno si achievement daba gyendi singa si mwami Kyagulanyi sandifuuse kino kyendi sandibadde kino kyendi. Nze nzikiriziganya naye 100%. 100 ku 100. Kale njagala kubanga naawe nvaawo nkujjukiza Aji Abudungabo mulombi wa dduwa mukwano gwange munoonyeko ku namba y'essimu egyolaba mu Quran. Njagala kubanga nkutwala butereevu nnyo wa Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze maaso n'okubanga munnange ayagaliza munywanyi we amanyiddwa nga Navyo ekivulu kyagendamu olunaku lwankya. Jjukira Navyo yateekayo ekivulu kino ng'ennaku z'omwezi ziri mmeka? Ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera mmeka olunaku olw'enkya? Ng'ennaku z'omwezi 2. Olunaku lw'enkya Navyo ayinayo ekivulu lwa 6. Ndowooza ne Gravity lwayinayo ekivulu kye. Bobi Wine agenze mu maaso n'okuba ng'agamba nti mbadde bize nnyo
katono neerabire n'ekivulu kya muganda wange ono n'agamba naye nkomyewo nga bulijjo era sisobola kukyerabira sisobola kwerabira ddoboozi lya Navio eddungi okkamala n'agamba nti nno omusajja omukakkamu omugezi era ekifaananyi ky'omusajja ddala n'agamba nti nzikiriza Navio y'omu ku basajja oba oliawo abasajja ab'enkizo era betwegomba emyaka 2 ng'ogiselebratinga kunze ndabanga kiwulikikanga emyaka 75 olw'obulungi bw'oli obwa music wo n'agamba nkwagaliza I wish you the best of good tomorrow's concert so amwagaliza Navio lunaku lwankya ne Gravity ayinayo okwepicha olunaku lwenkya kale bonna tubaagaliza birungi biyerere bwe tubanga tuvuddeko eyo amawulire agatali malungi agatawooma era nga naku miranga na biwoobe Maziiga ge gabunye saidi zeeyo ge Nubian avuddeyo n'atutegeeza nti agenza okukya oba bugenza okukya olunaku olwaleero nga mawulire mabi ddala aga mukwano gwe yava mu kuba nti mukwano gwe bakola oluyimba amanyiddwa nga Idaya asangibwa saidi ze Bugiri saidi zeeyo oba agenda kuba nga aziikibwa Bugiri ono Idaya yafiicharingako mu luyimba lwa Kiggwa leero lwa Bobi Wine ne Nubian mu vidiyo eyo mwana muwala mwali gwolabaawo amawulire si malungi yavudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo nnyini ddala okuviibwako mukwano gwammwe omuntu wammwe okusinziira mu statement Nubian agamba nti twava mu mukwano ne tufuuka bantu bawamu kale nno tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa era nga Nubian agambye may Allah grant her munange internal peace and also strengthen her family members to make it through n'okubanga bakiyita mu bulungi bambi kaseera kakusoomozebwa omwana omutongo ono alabika bulungi n'abavaako abazadde we basuubira nti oba oliawo bagenda kunywa ku sukaali we n'ebiringa ebyo n'ava mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo n'agamba nti kino kibi nnyo kaseera kakusoomozebwa era n'awunzika ng'agamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un we belong to Allah and to him we return twava eri Allah era ye gye tudda kitalo nnyo mawulire si malungi tusaasirako famire abooluganda abaana n'abantu be nti kitalo nnyo nnyini ddala mawulire si malungi kambalekere wano mbaagaliza bye munjagaliza atakuumira mpeera lugaba nnyini byonna abankuumire mwenna abangoberera peace and love